mukumu badde nga kugamba abantu balwadde ojo nsonga na birisiti mbuga abalaba yo ndwadde gosigenda nakolo na mikono gyange lero mbunkukuba kubanga oli kisiru omuntu gwa kuba bagenda kuterera tusubira okuyiga ne kati ngenda kuyigiriza ati kano ka video nkaleesa kisiba SMX Media Kings and Queens na buli omu afunye omukisa okubeera nga akalabako ng'olina omukisa ogubuulirira omwana wo muganda wo kabeere wa neighbor amazima ga Katonda wandibadde okikola oba sekyoka sharing oba tusobola mubuulira direct kano ka video kayinza omumuleetera okubeera nga yeddaabulula mweno incident osobola owulira obulumi bw'ono baabawe ono ye mukulu w'ono omuwala eyafunye SILIMU naye osobola owulira obulumi bwali mu kubeera ng'ayogeza nti bulijjo nkugamba yo yonna gy'otambulira abantu balwadde naye ate essaawa zino ndeetedde lisiiti oba kubeera nga weekebeza nti olina SILIMU nkukolera eki amugambe n'omugamba sigenda ttawaana kukuba kubanga bakuba oyo atannaba kubeera nga fallinga victim naye yamaze fallinga victim lwaki obeera omukuba lwaki okola ekyotaasa eki olwedde wamaze dde okubeera nga olwala bulijjo bamubuulirira ng'agaanye okuwulira right now amaze okubeera nga fallinze victim agudde mu nsobi abamusizze akawuka unazze okubeera nga ekisookera ddala osobola owulira obulumi bw'abaabawe bwali mu kubeera ng'ayitamu olw'ensonga kirabika maama ne taata tebaliiwo oba we bali tebalina busobozi butekinga care of ono omwana so mukulu we yalina obusobozi obumulabirira n'era responsibility okumubuulirira na buli kimu yagirina nesooka olabe omuwala kyamusasudde Lwaki natanse statement egamba mbu sharinga oba oyita omuntu yenna gw'olinako obuvunaanyizibwa alabe story eno oba gwe tusobola beera ng'omubuulira akabeere wa neighbor ng'ojja gamba nedda abange mbabuulirira oleme buulirira ba neighbor owa neighbor yagenda afune SILIMU tomanyi oyo wa neighbor yajja okwebaka n'omwana wo oba owa neighbor mwe kaliitira okutuuka ku mwana wo so babeera babuulira ku nsonga ya SILIMU togamba mbu abange nababuulirira bo kyaggwadda n'abalala babuulirire so that nabo takinga measures ez'okubeera nga beewala akawuka ka SILIMU ako oba akamukenenya we bannaakeewala abo tebajja kafuna that means n'owo obeera omuprotectinze wabeera mu society tali mukawuka ka SILIMU n'owo obeera omuprotectinze sinti gwe weekuuma goyinza okwekuuma muganda wo n'ateekuuma naawe kibeera kikulya onootuuka omujjanjaba mu ddwaliro si agenda okwejjanjaba gwajja ogendayo mujjanjaba kastori kano nkakoze naye bambi nkakoledde mu bulumi obw'amaanyi nga nteebereza muganda we kyali mu kubeera nga ayitamu mu ebyo byonna bikutuusako wano ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane